olumala okuyita mu mukwana ate beerabira abantu baabwe so waliwo abalenzi abagamba nti bayi however ekibuuzo kiri nti anyway ayinza obba yabakkiriza mulimu namwe abayimba nga tetubayise ozo oyimbidde Bobby oluyimbi atakumanyi nakumanya wakati ate omala nze Bobby nakuyimbira okitegeera so these boys badde bagamba bayimba oluyimba bakwe mu 2016 naye nga ate kigambibwa nti MP Joseph ow'Emawoggola teyabasasula ate yakomyewo so bagamba munaye naffe twafiirwa ne manager waabwe so twagala ku kantu oli wano okuba bivulu bya scientific election ife tuli eno bayimba ne bakubaraga ne bamulinda tukulindanga oyitamu tukulindanga okomyewo akayimba ke kamuwanguza ako kati ovanga ku muntu akulinda okuva 2016 omukadde akukwasiza ku golole so bo bagamba nga tannatusasula campaign tujja zittira ku mpewo za BBS anyway katubirabe amanya n'eddoboozi nze Serwadda Vincent Kobulabulazo munnamawoggola ambassador amanya nze Sheriff Tendo omuyimbi owakabi taduumira asaba busabise Kabito mwana wammwe mumulonda amazima mukimanyi nti twali twafadda tajja kubalumya kubanga twalufulumya 2016 mu campaign ezaliwo okulonda president be mu byonna 2016 kuba twakola oluyimba olwo nga tusuubira kinene mu MP waffe oyo kuba twayogerako naye ne twogera ne bammemba mu kibiina kyaffe ekya Challengers Squad ne tukiriziganya nti tukole oluyimba era ekibiina ne kikiriza ffe nze noono tukole oluyimba olwa Kabito MP then ne tulufulumya omukulu n'alutuusaayo kati oluyimba bwe ndutuusaayo tumaze okwogera naye atukkiriza tubulidde details ezirina okubeera mu luyimba buli kimu tukimukoledde nga bwe kirina okukola ki okubeera oluyimba tutuusizaayo ndutuuzaayo balusiimye era olwalutuusaayo ennyimba zonna ze baali bayina ne bazivaako ne batandika kukuba lwaffe era lwe lwakola kampeyini za 2016 kale ebintu tebyali bya ndagaano nti oba twawandiika endagaano wabula okukkiririza muntu trust gye twamuyinamu mu budde obwo ne tusalawo tumukolera oluyimba byali bya ssimu ne twogera n'atubulya ekyetaagisa kati nga ffe bannakatemba abayimbi ne tusalawo okumukolera ekyo ekintu nati amasimu tagakwata bw'aba takwata ssimu that means tulina okweyambisa kamera terefayina esobola okutuuka buli wamu tuyambibwe kubanga twakola omulimo nga tusuubira nti wakiri kale anaasima ne bwe tuyise n'atugaba abaana bange mujje twogeremu ekintu nsiimye naye wadde takwata ssimu kitegeeza teyasiima ezo sente zitwateeka mu audio twandizikozeemu nanyimba zaffe tulina abaana era kuva olwo nga nze naggwamu essuubi mu music ne mmanya nti olaba nkoledde omukulu ng'oyo tasobola kusiima kati ani anansiima amanya n'eddoboozi Kajjubi Abdul Shafiq manager wa Challengers Squad kibiina ky'abaana bayimbi naye Honorable Kabito teyatuyisa bulungi olw'ensonga nateekayo obuvunaanyizibwa nenkwatagana ne producer neŋŋamba abaana konza mu ngeri gyali nti muntu wa ku kitundu katulabike nga tukola ki ekintu kino then ekinaavamu tunakola ki good enough oluyimba lwakola naye fe okuvayo mu kiseera kino Honorable omukubidde amasimu buli w'omukubira abeera bize oba Monday oba Sunday oba weekend oba weekdays abeera mu meeting ever so Honorable yatulagira era ye yatukubira n'essimu n'atugamba nakolera ejjindi ng'atuwa experience ye ogwo gwali mulimo mu kubeera omulimo ne mutensaganya ssente mmeka nze natula ne executive as Challengers Squad manager abaana ne bangamba nti oli muntu wa ku kitundu muzaale waffe wa ku kyalo tubadde tetwagala musalira wabula ye bw'anaasiima kwe kunaava kyakola ki kyatuwa up to now yalemererwa okola ki so takoze nga MP omutuufu bwandibeera bano abaana balina obuvunaanyizibwa nange bamenya ne studio olumu ebanja naye olwokagala keeping music ng'atambula n'ogamba kantekeyo kano kanteke kati nange mba nfiirwa ng'omuntu yes ate nga business music is a business ne bazivaako ne batandika kukuba lwaffe era lwe lwakola kampeyini za ffe tulemerako
buno obufo tetuziyiza